Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Sebo mukubiriza omwezi oguwedde nagamba bwe nti era ebigambo ebyo kambiddemu nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanidde akomewo. Olukiiko luno we lutuulidde ssebo mukubiriza ng'omulangira Kiweewa Crispin Jjunju ali ku mirimu emitongole egya Kabaka Foundation mu America. Era Ssaabasajja Kabaka ye yamutumyeyo. Abaayo yabatuusizzaako okulamusa kwa nnyinimu era n'abeebaza obuweereza bwonna. Ndowooza Obuganda nga bwe buwulidde eddoboozi lyange n'ery'omulangira ndowooza mwaliwulidde. Kaleega bica mungi nnyo mu Uganda. Abantu bagwangana mu bulago, abalala beevuma. Simanyi kuvuma bwe kuyinza kukuwangulira buwagizi. Bwe mba sikkaanya n'Oweekitiibwa Kaawaasi ne muvuma, ettaayi eno gy'ayambadde neeva mu bulago mbuusabuusa. Era okuggyako akaseera ako w'omuvumira, oluusi bavuma nga bisesa, abantu bayinza okuseka, naye emirundi egisinga abantu basunga oyo avuma. Ayogera ebitajja, amansa entungo oyo gwe basunga, naye wano mu kusooka bayinza okuseka. Oyinza n'okuseka n'olowooza nti bakuwagidde. Amagezi gempa bannabyabufuzi bawuliziganye, bateesaganye, basinganemu ekitiibwa. Ekyo kikwata ku bali mu ludda oluvuganya nga boogeraganya n'abali mu gavumenti. Naye mu budde bwe bumu kikwatagana n'abo abali mu ludda oluvuganya bokka na bokka, n'abali mu gavumenti bokka na bokka, kuba yonna yonna enkaayana gye ziri. Basinganemu ekitiibwa. Obwetoowaze kintu kikulu. Bw'oba oyagala okutegeera obwetoowaze omugaso gwabwo, wuliriza oluyimba lwa Misa Kisemakula olupya, baluyita nti emirembe engalo. Kabaka teyamusiima, muwulirize oluyimba olwo. Fenna abali wano tetuli ba kitiibwa, fenna tusaana odduwuliriza. Bw'obeera omwetoowaze ojja kufuna bulungi amakulu g'oluyimba olwo, naye na buli munnabyabufuzi alwetaaga. Nammwe basenkulu mulwetaaga. Mwe mulowooza mwe musoose okukulembera ebitongole bya Kabaka. Waliwo wano omuweereza wa Kabaka yagenda n'atabukira minisita. N'amugamba si gwe osoose. Ne bwe mbasinze nsoose naye mba mukamaawo. Naye nasoma n'akatabo ka Bill Clinton nga waliwo omusajja bamuyita George ng'alima bimuli mu White House. Abapulezidenti nga bameka y'abalimira ebimuli. Bapulezidenti bajja ne bagenda.
kyeyali agezaako gana oyo George muwe ekitiibwa kye. Awo nno obubaka buno eri bannabyabufuzi okuwuliziganya, okuteeseganya, okusiŋŋanamu ekitiibwa wakati w'abali mu gavumenti n'abagivuganya ate n'abo mu biwayi byabwe buli kimu. Abavubuka baliwo bangi wano, mbawa amagezi mwettanire omutimbagano, guliko emigaso mingi. Omutimbagano guyinza okukuganyula oba guyinza okukunnyika, gw'olina okusalawo. Gw'osalawo. Kati abantu bangi bayimiriddewo ku mutimbagano, batunda ebintu, abamu basomeddeko emisomo, bakola ebintu bingi, bayize ebintu bingi ebiri mu nsi. Abalala bali ku byabuwemu, oba kuvuma oba kukola kutya. Mwalaba omuvubuka oyo yali avoola Ssaabasajja Kabaka ne tumunyweza. N'abalala beegendereze, tujja kubanyweza. Otunulira omulenzi ng'oyo mwana muto, omutunuulira n'omusaasira n'omusaasira. Waliwo eyampeereza bubaka, tukusaasira, nze mayiga ow'omutima, onsaasirako. Namugambye saasira bali, Yesu baali bamukomerera yagamba atya? Basonyiwe kubanga, namugambye bali bw'oba osaasira, bw'oba osabira, sinze abo aboogera bino biri. Mulaba epaayi teteredde bulungi. Amda shida. Omutimbagano abavubuka mugweyambise bulungi, ndowooza muntegedde. Naye nsaba ne gavumenti eyimbule bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Abamu bamaze emyaka 3, abalala bagisusseeko, batugamba nti babalanga butujju. Obujulizi obubaluma ku butujju babuleete. Nze bandabikiranga ab'ebyobufuzi babate. Era enteekateeka zonna ezisobola okuyimbula abali mu makomero olw'ebyobufuzi nziwagira. Okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli gye tuwangaalira. Tuli amasaza 18, tulina emyezi 12. Mbadde nteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebwenga omukisa mu mwezi waakiri omulundi gumu. Buli saza oba bagagasse amasaza 2 oba 3 nga bagagasse, naye tufunenga omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika gy'ali ne twogerako naye. Bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli, tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki, twamulabyeko gy'ali ateredde ntende. Okwo kwe kusaba kwange naffe ng'abakiise, ndowooza nti tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka. Oba oli awo n'amakula ne tugaleetanga buli lwe tumusisinkananga. Kwe kusaba kwange ssebo Sipiika. Kabaka bamulaba, waliwo abamulaba, abagendayo ne bamulaba, abamanya. Nange bimufaako mbimanyi, era kyenvudde mbibagamba. N'omulangira Jjunju mwamuwulidde, naye bwe mwamulaba Kabaka yali waali wano, naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo. Ndowooza mwalaba neekunkuka eggulo limu mwamulaba mu lubiri, baagala amala okutereera bulungi naye nga waali. Era
nga munzisa oba mukiyita mutya akazito nga munzisa akazito naye obulamu bwa Kabaka kye kisinga obukulu kubanga omukolo gukolebwa ne guggwa twagala Kabaka aterere bulungi. Oweekitiibwa Ivan Mukasa omwana ali munnamunkanga amazina ffe twali ekisubi abaana b'eggayaza abawala nga batweyunira bannange bwe kiri naye tetwagenderako mu ebyo ebintu tebyaliyo abaana nga babaleeta mu baasi bayambalanga engoye zaabwe era ng'abaana amazina bikino weyazika akasuuti ku munaayi n'akasuuti ne mugenda wali dansi bwe byali mu mbeera za bulijjo. Simanyi kiri mu masomero kati abaana ne bagenda ne baleeta emmotoka ekisinga okubeeza ebbeeyi nti bagenda kuzina amazina n'abaana bannaabwe. Omwana n'ajjira mu nnamunkanga abaana mubakola ekyejo. Omuganda agamba nti omwana bw'otamukaabya mu buto akukaabya mu bukadde. Bajjajjaffe omwana omuteeka otya mu nnamunkanga nti bino byakwejala byesimanya biki n'emmotoka ezisinga okubeeza ebbeeyi emmotoka egula akawumbi kalamba n'amupankiza kitaawe nnamunkanga ate n'amupankiza ne oba ya kitaawe emmotoka yakawumbi kalamba nti agenda kuzina mazina ne mwana munne. Kiki kye mugezaako okukola? Abo abaana tebajja kubaamu kanigguusa. Bwe kiri era mmwe abali wano abeesobola timukola baana bammwe ekyejo. Nze nkibagamba bulijjo bw'oba olina ssente mmeka omwana muwe bajeti. Oweekitiibwa Mutaasa Kafeero abaana balina kusomera ku bajeti nti nkuwadde emitwalo 3 gy'ogenda okulya wiiki bwe ziba ziweddewo akubuulire lwaki zaaweddewo. Si balimba akubuulire lwaki zaaweddewo. Omwana nga ajja akima kapyatayo. Oweekitiibwa alina kapyata kumpi etemya n'okutemya eriiso eringa etemya eti. Omwana ogimuwa otya nti gy'aba atwala ku mazina lwaki? Bwe nali nsoma e Makerere nabeeranga ne mukulu wange ng'amamotoka agalina. Kati wabangayo abaana baleeta emmotoka e Makerere bajja bavuga genda n'okukangakanga abawala eyo ng'ovuga emmotoka. Nange ne mugamba njagala mmotoka n'aŋŋamba sijja kukuwa mmotoka okutuusa ng'omaze Makerere ng'omaze ne LDC. Ne munyiigira nnyo mukulu wange tanjagaliza birungi. Lwaki annyima emmotoka? Gundi yaleese emmotoka naye gundi yaleese emmotoka. Oyo omulenzi aleese emmotoka nze musinga n'okugolola essaati. Kale teebereza singa nze mbadde mu mmotoka. Naye nga birimu makulu ki kugenda kulonda bawala eri mu gundi. Era bonna abo abaaleetanga emmotoka tebalina bwe bali nze mundabe gwe bamma emmotoka. Era mukulu wange mwekola era n'enkiyiga mwekola era nange n'enkiyiga nkola yange eri kyeyeetiitibya abaana okutuukawo. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.